Haleluya, mukama yebazibwe nnyo wonna w'osinzira mukwano okundaba. Neebaza Katonda akukuumye mu kiseera ekifaanana bwe kityo okubanga okyali mulamu. Olwaleero lwa Sande, nnaku z'omwezi ziri 8 omwezi ogw'omunaana omwaka 2014. Njagadde okugabanako naawe ebigambo ebirungi ku lunaku olufaanana bwe luti nga twandibadde mu masinzizo nga tusinza Katonda nga tukuba ettendo n'okuwa obujulizi mu ngeri y'enjawulo byonna Katonda by'atuyisizaamu naye tukisobose. Kati nno kyenvudde nange nsalawo okugabanako naawe ebigambo ebirungi ebizzaamu amaanyi mu ddakiika entono ddala, nsuubire nga tezijja kuleka kyekimu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tugenda kusoma ennyiriri 7 mu kitabo ky'Abaluumi essuula ey'omunaana olunyiriri olwa 35 ate tujja kukoma ku lwa 39. Olwa 35 lugamba nti ani alitwawukanya n'okwagala kwa Kristo? Kulaba nnaku oba kulumwa oba kuyiganyizibwa oba njala oba kuba bwereere oba kabi oba kitala, nga bwe kyawandiikibwa nti tuttibwa obudde okuziba, okutulanga ggwe twabalibwa ng'endiga ez'okusalibwa. Naye mu ebyo byonna tuwangudde n'okukirawo ku bw'oyo atwagala. Kubanga ntegeeredde ddala, omutume Paul yayogera ebigambo ebyo, nga newankubadde okufa, newankubadde obulamu, newankubadde bamalayika, newankubadde abafuga, newankubadde ebiriwo, newankubadde ebigenda okubaawo, newankubadde amaanyi, newankubadde obugulumivu, newankubadde okugenda wansi, newankubadde ekitonde kyonna ekirala, tebiyinzenga kutwawukanya na kwagala kwa Katonda mu Kristo Yesu Mukama waffe. Yesu yeebazibwe nnyo. Ebigambo bino by'amaanyi nnyo. Mu ddakiika entono zino kyenjagala okugamba nti newankubadde nga waliwo okunyigirizibwa, newankubadde nga ebintu bikyuse, newankubadde nga ebintu byefudde ng'olaba tebikyategeerekeka, okwagala Kristo kwe yatwagala kwe kusinga byonna. Okwagala Katonda kwe yatwagala okuyita mu Kristo Yesu kusinga buli kintu kyonna. Mutume Paul kyava agamba enti newankubadde kiki. Kati muganda wange simanyi kiki kyoyiseemu, simanyi kiki kikunyigiriza, naye omutume Paul agamba nti kulaba nnaku, kuyita bwereere. Manyi oyinza okuba ng'oyise mu bintu ebyefaananyizaako bwe bityo, n'olabanga ali obwereere, n'osulako ku njala, n'onoonya ssente nga tezirabika, naye mukwano okuzzaamu essuubi nti Kristo ali naawe. Okwagala Katonda kwe yatwagala okuyita mu Kristo Yesu kitumala. Omutango gwe yawaayo okutufiirira, n'awaayo obulamu bwe ku musaalaba e Gologoosa, tekyamala ekyo, n'azuukira ne mu bafu. Ekyo kituleetera ffe okukkiriza nti tuli bawanguzi n'okukirawo, kubanga Mukama waffe yawangula. Magombe taliiyo, mulamu, gwe tukkiriza oyo. Kusaba omukkirize akole mu bulamu bwo. Kusaba omukkirize nti ali naawe. Kusaba omukkirize era otegeere nti afaayo mu mbeera yonna gy'oyitamu. Mukama akumpeera omukisa ng'oyongera okunyweza okukkiriza kwo ate n'okutegeera nti Katonda ali wamu naawe. Beera bulungi.